katono nkomye wabadde okutatagana mukko olwokuba nti video zino bazikwata mu tebagala information enfulume. Kale nkomye obuto sitera nnyo okukola video mirundi ebiri mu lunaku, naye ekindeese nga mbatadde post ne mbagamba nti ngenda kujja mu dakiika 10 nga waliwo amawulire gatalinda era kye kindeese. Butyo sijja bagamba nti mbalamusizzaako kubanga yesuza obubi omulabira ku nkeera. Nziza okukola video eno nga waliwo amawulire gatalinda era ag'ennaku. Mwenna Abaganda bannayuganda buli muntu yonna gy'oli ayagaliza Uganda emirembe n'agaliza Obuganda kuwonesa Ssaabasajja Kabaka. Zino information embi ennyo. Njagala buli muntu yonna ataaginge munnayuganda, Abaganda mwena gye muli mu nsi yonna waliwo ekitalinda empologoma ya Buganda eri mu buwambe butwogerera essaawa zino. Nzize nkola programu zino ebimuli Bulange Mmengo nga nze omu ku bantu abasooka okutegeera biki ebigenda okuhappeninga mu Buganda gye bujjawo katono. Era ne ku ssale najja ne mbategeeza nti waliwo enjega eneetera ottugwira. Kale naali kuno nsaba osasanya akatambi kano ng'obudde bukyali. Ngenda kakolera eddakiika gezengera kwera 30 zokka, then tulyoko tunasinkana olunaku lw'enkya. Mukama asaasira. Mwenna Abaganda gye muli ne bannayuganda abaagala emirembe, naddala abali mu magye, abali mu poliisi, abali mu bitongole by'enjawulo, bami ba paliamenti, abaddukanya ebyenfuna mu ggwanga, na buli muntu yenna si kinumu gy'oli. Amannya ganze lumbuye. Njogera ebigambo bino nga ntegeera ate ebigambo byange. Njala otegeeza eggwanga nti ensi bwe begenda ottabanguka, abantu abasinga obungi beesulira gwa Naggamba. Naye ebikolwa Museveni byakola essaawa zino ne famire ne mutabani we bijja kuvaako ekiyiwa Musaayi n'okutta abantu mu Uganda ng'abantu mwesudde gwa Naggamba muganya okwogera ensonga zino. Njagala nga sinatandika katambi kano mumpitire abantu bano wammanga. Njala mumpitire omukulu Charles Peter Mayiga Wassanya abere ku video eno. Njala mumpitire Muhoozi Kanyarugaba. Njala mumpitire omukyala gwe bayita Sarah Kagere, David Wassajja, Museveni ne Agnes Nabaloga n'abakungu abali Mmengo bonna bajje ku video eno bulungi nnyo. Njagala musaasanye video eno. Njagala musasitira kudda kukola video yakubi ekyo mukimanyi kuba n'obudde bugenzi. Yensonga lwaki njagala musaasanye video eno. Kyannaku nti omuntu obuddamu ate oluvannyuma lwakufuulira ekyambika. Njala osooka bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka nabategeeza omwezi guli nti Ssaabasajja Kabaka yafulumamu ogenda okukyalako ewa Kasujja. Omukulu afutobadde Mmengo Mayiga n'ateekawo emisinde gye ng'akimanyi bulungi gino Ssaabasajja Kabaka taliwo yagenze okukyala wa Kasujja. Bwe yalabanga emisinde gyengedde gituuse nga talina bwagenda agamba Abaganda Ssaabasajja Kabaka taliwo, Mayiga najja n'akola aka press conference n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yafulumamu ennaku z'omwezi n'azoogera nga tenze namusooka. Najja n'agamba olw'ensonga eyo nti Ssaabasajja Kabaka asiimye nti mwannyina Agnes Nabaloga oba Nabalamba yagenda okusimbula emisinde egyo era ebyali mu lubiri mwabiraba. Nenzija ne mbagamba ku Sunday bukonnyine bagamba nti ebintu byonna Mayiga byayogera byonna bya kiyayi si bituufu, waliwo enteekateeka. Nababulira enteekateeka era najja ne nkola video ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka afulumye ebweru w'eggwanga naye nga bamusindiseeko n'ekibinja eky'abantu batera kutambula nabo bamaliza mission y'okumuggyawo ng'ali wabweru w'eggwanga. Nsuubira okuba nti kye nayogera kyali kituufu era nga nkitegeeza nali kitegeeza. Nzize nkola programu zino nga mbategeeza nti Ssemwai kulembera James Birungi ng'ekubira golo bya Muhoozi ne Museveni, David Wassajja, Charles Peter Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga ne David Wassajja balina enteekateeka etta Ssaabasajja Kabaka beddiza obuyinza nga Museveni bwe yabawa mission y'okukikola. Ndowooza bwe twogerera essaawa zino ebitundu nga 6 ku buli 100 mission eyinza okuba ng'etuukiridde. Abanyabo ne basabo mwenna abalengera n'abambejja basava ne bannava ne bannayuganda mwenna njala bategeeza n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olw'ebbalaza luno olwa wiiki eno yakomyewo, yabadde akomawo okuva yeri agenze okufuna obujjanjabi, n'awambibwa ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe n'abuzibwawo era tamanyikiddwako mayitire naye nga information gyenna nti bamukwata ku Sunday ekiro. Abantu bonna be yagenda nabo be nabagamba mu katambi kali bukadde bonna bo baafuluma ennyonyi era ne babakwasa emigugu gya Ssaabasajja Kabaka ye ne bamusigaza ng'omuntu ne bamuwamba ku kisaawe n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka era gy'atamanyi nti bamulamu essaawa zino olw'ensonga
waliwo mission ey'okumukola kye baakola omugenzi yali speaker wa Uganda Jacob Olanya nti bamala omuchunya bamutte ate badde mbafulumye enjole ye ate bagikume bagende Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngabo ng'ali bweru wa ggwanga. Njala tegeeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka ku Mande ekiro nga yali akoma mu Buganda okulamula yawambibwa ku kisaawe Entebbe ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni nga bamwagala mufu essaawa yonna. Bwe twogerera essaawa zino Mayiga abawakanya kyenjogera nga musajja nnyo alete Ssaabasajja Kabaka kebere Mmengo Mbulange Mmengo oba mu lukiiko lwa Buganda oba mu Lubiri Mmengo enkya ng'awakanya information gy'enfulumiza nti Ssaabasajja Kabaka tebaamuwambye. N'abakungu bonna baamugenderako bonna baakomye bulungi nnyo mu bali mu Buganda bonna basirise era abadde Mmengo n'abadde bamanyi ensonga zino bonna bali mu kwebuzaabuza ng'afuuka anaaba. Alina muganda ng'akola mu aviation ku kisaawe Entebbe oba ng'akola mu byakwerinda genda ofuna information bajja kugamba nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kiro ekyakeesa olw'emmande era n'abuzibwawo tamanyiiko mayitire. Tusaba okuba nti gyali mulamu naye nga mission eriwo Mayiga amwagala mufu by all means bakole enteekateeka zaabwe y'ensonga lwaki yakyusa n'abakulembeze b'amasaza ab'amagombolola n'ateekako abalangira n'abambejja n'abantu abagenda omukolera emirimu gye ku lwa Museveni basaanyewo Obuganda okutwala Obuganda. So kyonna nkibagambye ekijja mu Buganda n'ekijja mu Uganda muyinza okikwasaako emikono esatu. Bamemba ba parliament musirise, bannabyabufuzi musirise, bannabyanfuna musirise, Museveni ali mu kusaanyawo eggwanga n'okusaanya abantu ab'enkizo. Sitera kukola video zino mirundi ebiri olunaku. Naye nzo okukola video n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku lunaku olw'emmande ekiro bwe yabadde ng'akomawo mu nsi ye mu bwakabaka bwe n'awambibwa abasajja ba SFC ku biragiro bya Charles Peter Mayiga. Nga abali mu lukwe luno mwe muli Museveni kennyini Yoseriti Bahabulwa, mwe muli Charles Peter Mayiga, Wasanya Kalo Charles Gamulengejja, muli Hoozi Kanyerugaba, Sarah Kagere, Agnes Nabaroga, David Wasajja n'abasigadde bonna kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo. Kati njala tegeeza n'abantu abatamanyi Luganda. By names of Lumbi Fred, a Ugandan national based here in Turkey. Today is 24th of April. I've just come with the breaking news to inform the international community that His Majesty the Kabaka of Uganda, Yoweri Museveni II, on his return back in his home country in Uganda, he was kidnapped at Entebbe Airport by the SFC on orders of Museveni and his son Muhoozi Kanyerugaba. As we speak right now, nobody knows where he is right now, but according to my sources, Museveni and his entire Tutsi dynasty, they want him dead by all means because Kabaka, he had become a stumbling block in Museveni's plan according to what he plans to do in Uganda. So Kabaka is a stumbling block. So he was kidnapped on Monday night when on his return when he's coming back to Uganda. So I'm here to inform the international community that please, we beg you kindly to put pressure on Museveni and his regime to show us where Kabaka is. I'm calling upon the American Embassy, the British Embassy, the Germany Embassy, and the other international embassies in Kampala. Please, 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 we beg you kindly to put pressure on Museveni to bring out our king where he is right now because he was kidnapped on Monday night on his return back to Uganda. This mission is headed by Museveni, his son, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, the so-called his brother, David Wasajja, Agnes Nabaroga, Sarah Kagere, and their entire group. This mission has been prolonged all along because I was been coming on live and expose all the missions. But today, they decided to finish him up. So, I'm not certain when they come out to announce him dead, but that's why I came out to expose this information to the public so that we get the way all Uganda get to know exactly what is taking place. So, njagala otegeeza mwenda bannansi bwe mugyali munansonyiwa nange kennyini ndi mu shock n'ekikangabwa kubanga sitera kujja kukola video bbiri naye Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Mande akawungeeza ekiro nga bukeera ku Tuesday abasirikale ba SFC ne bamutwala. Situmayi musajja atusaa zino kyaliko naye ensene twemaliza mbwerere Mayiga David Wasajja Sarah Kagere Agnes Nabaroga mulina eggulu eryammwe
Museveni olina eggulu eriryo Muhoozi olina ensi eyo okuba nti buli muntu yina gumwekengera nga mwagala okukola ebikolo byammwe mujjawo bujja muyina buyinza kyobusukka ku bwa Katonda. Peter Mayiga wasaanya Ssalongo Mulengejja omusajja yakuwa obuvunaanyizibwa n'akuwaddamu naye omulamulireko naye osazeewo musasulamu omutta kiki ennyo musajja wattu. Mukyala Mayiga bwe mbeera mu buliri omwo omusajja wo tomubuulirira eno ensi tekungulwa tugikyala mu bukyazaako wayagiviira. Kiki ennyo musajja gotto omusajja yakola ki? David Wasajja ku ttaka lya Buganda lyobbye ku nkwe z'okoze kiki ekikuttisa omwana wa Muteesa? Saala Kagere Agnes Nabaloga kiki mukola enkwe z'okutta Mutebi? Mumulese abaana be n'omwana omuto mwemulowooza ensi mugenda gikungula. Omwana muto nnyo Ssaabasajja Kabaka akyali muto. Kiki mwatta kitaawe mu nkola y'emu mumulowooza ensi mugenda gikungula. Mwatta kitaawe mu nkola y'emu era Museveni olwo gwe yalulimu mumulowooza ensi mugenda gikungula. Omusajja atayomba n'olwokuba nti mutunze ettaka lya Buganda lyonna buli kimu kitunze kati okumuggyawo mumusasula kumujja okuba nga aleme kwogera. Mayiga Ssaabasajja Kabaka yagenda ofuluma nga azze mukuwa ekiwandiiko nti akugobye n'otegeeza mukama osale musale nti by all means togenda kuleka Ssaabasajja Kabaka nga mulamu ng'okyayirimme kuba tasobola kufiba bizinensi zo era okituukiriza. Naye nze bw'oba wakanya information yange gamba mukama Museveni naawe kennyini enkya oleete Ssaabasajja Kabaka mu lukiiko lwa Buganda omuleete mu Bulange Mmengo omuleete mu Lubiri enkya omuleete ayogere nga temulikodinze video yonna temukoze eki muleete Ssaabasajja Kabaka Mmengo enkya. Sitira kola video bbiri ekyo si kikola. Bino ebikola emukola bigenda kusiigako na bukyayi. Kiki ennyo kyemufa ku nsi kuno mufa kinensi Mayiga ofa kinensi. Lwaki mutta omusajja? Lwaki mutta omusajja nze mbuuza omusajja mutta waaki? Mwenna abajjukira akatambi nga bakwata Kyagulanyi Ssentamu kyebakoze Ssaabasajja Kabaka yamutwala. N'ekikwewuunyisa ku bakungu bonna be yatambula nabo era Mayiga be yali amutaddeko okumaliza mission y'omuwa obutwa bonna bayingidde eggwanga ne bayingira n'ensawo ne bayingidda mu maka gaabwe ne batuula ne basirika. Tekuli yanyize information ebagituulira kyovola nti wabaddewo diversions tubadde tubagamba nti diversions zonna ezikolebwa accident simanyi biki byonna kuleeta omukisa ky'amanyuma simanyi biki byonna abadde babikola nga balina ekintu kye bapreparinga naye nga nzijambaga bannaye ebintu bino birimu obuzibu balina ekintu kye bategeka nga abantu tebawulira kati ki ekibaddewo. Twagala Kabaka nga waali mumuleete muteeke wano mumuleete mumuteeke Mmengo mu lukiiko lwa Buganda oba mumuteeke mu Lubiri Abaganda bajja bamulaba bawanga gyali. So, mwenna Abaganda gye muli akatambi kano kakoze ekiro matumbi budde munansonyiwa naye buli muntu gy'oli tegeeza munno Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kisaawe Entebbe ng'akomawo baamugye ku nnyonyi. Kitalo nnyo kitalo ddala obiwulira ng'ebyokusaaga naye ate munnange ebintu ebyo tebiri mu kusaaga kubanga omuyeekera tayagala muntu asazaamu ddiiru ze. Menshoni yaabwe yakufuga bannayuganda emyaka 10 nga tebakutteeyo. Bwe balaba omuntu ow'amaanyi ayinza okubuusa bannayuganda bamwanguyira. Bw'owulirira bino empologoma ya Buganda baagiwambye teri amanyi wa gye yatwaliddwa. Ekyennaku nti bwe yatambula nabo ng'afuluma eggwanga Uganda baakomyewo bali mu maka gaabwe batudde entende era bo bamativu n'ekyo ekyabaddewo kye baalabye ku kisaawe. N'ate ne bannayuganda ti ate naffe munnange tusirise ate tulinga ebigenda mu maaso abatabiraba ne twebuuza nti bannayuganda ddala ki ekiritunyiiza tulinyiigako ddi? Ebikolwa nga bino bigenda mu maaso omuntu ng'oyo obudde buno ali mu buwambe tasobola kwerwanirira
kitegeeza nti ffe tuba tulina okumulwanirira kubanga muntu wa buyinza amanyikiddwa. Singa abadde muntu nti ali awo muntu teri amumanyi, ogambako nti owaayi osanga banatuuka ne bamusonyiwa, naye ono bamanyi kyayinza okukola. Singa bukyenkya n'avaawo n'alagira nti ekintu bwe kiti kikyusibwe kiteekebwe mu nkola, Abaganda bamukkiririzaamu bakeererawo. Ne Bannayuganda nga si Baganda naye nga bamukkiririzaamu basitukirawo, kubanga bambi Ssaabasajja Kabaka si wa Buganda yokka. Ssaabasajja tukitwala nti wa Uganda kubanga tasosola mu mawanga, naye be yayaniriza n'abawa n'obutuuze mu Buganda be bamufuukidde ekizibu era be bagenda okuvaako olumbe olugenda okumutta. Bamuwa obutwa, Mukama Katonda n'amuyamba n'abusuuka. Olwaleero ate agenzeeko ebweru okwekebejjebwa obulamu bwe alabe butya ddala bw'ayimiridde obutwa bwaggweera mu ddala. Tebaamulinza na kutuuka mu maka ge, bamuwambye ng'ava okujjanjabwa. Mission eriwo y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'amaaso mugawumbidde, temwagala kumanya nsonga zino. Nenze ogwange mba ngukoze, naye Mayiga muganda wange akusigula amalinnya bw'ogwa kuyita kadduwa nnema. David Wasajja kyoyagala okufuuka kabaka wa Buganda kiyinza okuviiramu nti banaate banaziika Ssaabasajja guyinza okuba nga ate gw'ofudde. Mayiga naawe ebikola emukola bya butemu bya bulogo. Kumubuuza Ssaabasajja Kabaka musajja ato atayogeramu mwagaza ki? Banenza Abaganda omulimu ogwankukoze temumanja. Nensuze bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Mmande akawungeezi ng'akomawo era n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka. Mulinde biddako, nenze mbagambye probability eziriwo, nyinza obutaddamu mulaba obanga bamubabikira baga nti yakisiza omukono bweru gwanga amaze omutta n'adda bamuteeka ku nnyonyi nga bwe bakola Jacob Oulanyah. Naye nga mission Peter Mayiga yagirimu, David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga ku biragiro bya Museveni ne Muhoozi. Kati abasigadde simanyi kyenyiza bagamba, information efulumye agiwakanya oli wa ddembe, neffe tuli ku mulamwa nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku bbalaza ya wiiki eno. Buli kimu ekigenda mu maaso mu Buganda mukiraba nti abasajja bano bakola ebintu nga balina ekintu kye bazibiikiriza. Mwenna abalangira n'abambejja mbategeezezza, ab'olukiiko lwa Buganda, ab'amagombolola, ab'ebiruka, ab'ebyalo, bannansi Ssekinnoomu abali mu diaspora n'abali bulwamu, mbategeezezza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku Sande akawungeezi ng'akomawo okwaboobwe era tamanyikiddwako mayitire. Mayiga bamusajja nnyo nga wakanya vidiyo eno. Enkya lunaku lwakuna amuleeta amuteeke mmenga awo oba muteeke mu lubiri Obuganda bumukubeko eriiso bw'abanga wakanya information eno. Kubanga yagamba tasobola kuleka Mutebi nga mulamu, alina kufa yagende mu maaso ne programu ze kubanga investinze ssente nnyingi mu Buganda.